abalungi tubanyiza nnyo ku YouTube channel ya Lyaffe Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha navanda batuba nange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nyinda ate gompya okujukiza subscribing obere part of us obere mu stories affe nga bwe tuzikuba bulinaku oba bulijjo tuleeta abantu ab'enjawulo ne batuwaako endowooza ez'enjawulo gweno munnange noovaawo ng'okoze ki ohize era ng'olunaku lwaleero nina omukyala gwentudde naye agenda kuba abeeyanjulirako ate era tukumewo n'omulamwa gwaffe muli mutya kansubire muli bulungi amanya enze Senga Muto Queen Masolo 18 n'okwambuka mmwe mweka abawuliriza ebigambo byange abato si beetaaga abalungi mbagambe tugenda kudda nga tutandika n'omulamwa gwaffe ogw'olunaku lwaleero ate olwaleero nina omukyala Queen Masolo Senga Muto bambi muto nzikiriza era nga abasajja bagenda la video eno bane simayina kumanya nengo olunaku lwaleero Queen tuyina omulamwa gwaffe abakyala bangi complaining nagiwulirako ba mu comment section nabiraba bangi betunda era abasajja nga ba complaininga kombo bangi betunda neti bali direct bali indirect ne oli asobola bana ga banenze njagala sente bwesi ne bwesi kituufu ekyo chise ba complaining kubakyala kibafumbo abafumbo bakikola n'abamu bakikola naye nga tebakyeraga nti bagenda ku street nti bagenda eri ku speaking abakazi baberanga ku speak simanyi waji betundiranga saawa zino WhatsApp ebintu byakyuka nga olaba nti edda twayinanga ezisimu zinnokia kati tuyina smartphones Samsung iPhone n'endala omulembe gukola ki nga olaba nti edda waliwo TV z'ekibuto kati tuyina flat oli wakulaba ku kibuto agamba oboona ali biki kati n'abakyali ku nguudo mulinga TV z'ebibuto eyo twavaayo dda mwakyuka mulembe gwapaaluuka gwamayuka guno omulembe tegukyali gwakwerabisa ekintu obeera ng'okikola naye nga omanyi nti okikola ne b'okikolako bokka naye nga tekola ki teweemulisa kati gwe kyogamba buli musamize wabajja mu meeting za business ajja n'ensiiri naye mubeera mukimanyi nti oyo ki musamize naye olw'obutatiisa abantu akikola ki akikweka era batamumanyi tebasobola nategeera nti oyo ki musamize sinkuba nti osamira nti kitegeeze ndi otambule nga weebitimbye lubaale mulembe gwakola ki gwakwebuzaabuza guno omulembe nnyo kubikako okitegedde kakati abakyala abo be mugamba abali ewaka beetunda nenga bawulisita kimanyi kikolera ddala kakati olaba guno omulembe olaba nga gwe wooli awo olina okunyirira olina okukola akaviiri olina okukola ka make-up olina okwambala obulungi weesiga ebizigo olabike bulungi okitegeera kubanga kati guno omulembe okubeera ng'olabika bubi oli agamba oba kino kisiru abala tekikola makulu olina okukola kyonna kyokola okole ki ne wooba ng'oliraanye banno nga gwe olabika obubi otandika okwebwalabwala noga mukama oba wantonda otya kitegeeza omuntu yenna okulabika obulungi mu public alina okukola kyonna kyekikola ki ekyetaagisa kati ogenda sanga omukazi alina abaana abo basatu omusajja aleka omutwalo gwagatya wagundaba ogwo bino byenjogera sogera famire za Makindi nze nina abantu abandabira ddala bali eyo mu byali eyo ekiboga abantu be batawana ki be batamanyi nti gye bali be batawana za kameeza nga bo balima bulimi okola ki okufuna ekyokulya nga balima bulimi n'okufuna ki ekyokulya kakati omukyala ng'oyo standard kuba be balekera ebiri be batono ennyo standard babalekera 5 kasanvu mutwalo ez'akameeza kakati omukyala oyo alina otetenkanya alabirira abaana abafumbire ekyemisana ekyeggulo already tezimala alina okutoola kuzize ngaki ng'omukyalo omusajja zeezo ze yalese teyazirese nti kibi nnyo naye zaakola ki zaalina nawe omulembe ogulaba gwatabuka abasajja tebakyalina sente simply because edda abasajja babeeranga ne sente lwakuba abakyala babeeranga waka naye kati abakyala bakola ne woobeera gwe nga gwe olina omulimu tosobola guwa omusajja nga waliwo omukyala anyirira kuba oyagala omukyala agutuulemu asikirize baki kati kitegeeza abasajja emirimu gye balina mitono ate gyaku
okukakalukana ate gisasula akasente katono kati abakazi basinga ki abasajja kati ogwenda okwesanga nga maka agasinga abakazi be bagalabirira no galabirira oba abasajja baleka obusente butono omukazi nakola ki nayongerezako naye kati golozo omukazi sente zagenda zijjawa n'ekirala y'ensonga ereetedde abakazi okubanga beetu golowooza agenda zijjawa kubanga waanaatuula sinti abaana be bafe enjala mbo atuule omusajja kati olaaguno omulembe gwe tuliko okuweerera abaana okulaba kuno omusajja ye kasitaleeta fees nga atandika abaana baweeredde okuva obutomba weeredde ye aba takimanyi nti ng'ovudde ku fees omwana alina okwambala panti ey'omunda atwala breakfast ku ssomero bagiyita biki eyo eby'abaana ebya packaging atwala sente za bulinaku ez'okusomero oba olina okulaba ku batica obaweeyo kobawa ekyo baba tebakikola so nga tezo ze expense ennyingi ezisinga ne fees kitegeeza omukazi okulaba nga weerega guno omulembe omusajja yampadde fees zokka teyalese na bupanti bw'abaana baga kino ekikazi ekitategeera oba olina okwetetenkanya ng'omukyala whereby emirimu gye Uganda ennaku zino ogenda n'ogukola gukusasula nusu wagunda bogutya mutwalo njogera emirimu egisinga wane Uganda balina emirimu egisasula emitwalo ebiri beba abasoma ennyo oba nga batetenkanya nnyo whereby ebintu bya bbeeyi nnyo wano ofuna omutwalo naye nga transport yakujja n'akutwala ne ku mulimu wa 10 ng'ezo 5 ng'olina okulya olina okunywa olina olabika obulungi emirimu gy'ennaku zino oli ne waba sasula kasanvu etteeka erisooka jangu wano ng'olabika bulungi okitegeera tayagala akozesa muntu alabika bubi whereby nezo ezisigadde 15,000 tezikumala kulyako tezikumala kunywako tezikumala yadde n'okusasula renti w'ewaka kitegeeza tuli mulembe nga abantu bakola lwakuba nti society enenda bitya banagamba omukazi ono atakola yeetunda abantu bakola lwakubanga balala balime balaba bubi bakola lwakubanga kitiibwa bamulaye mbw agenda ku mulimu n'akola abalala bakola lwakubanga awo waakolera wasinziira okutegula kwe kwetunda of course kuba kati olaba nze nakoleranga mu bbaala naye nga ebbaala batusasula mwezi emitwalo 18 naye nga emitwalo 18 egyo nze buli lunaku wemba ngenda ku mulimu transport nkozesa kakaaga ekyemisana bakitundanga mutwalo okisegeera kati okunywa okuba tusula tuyimiridde okunywa ebyokunywa ng'ekitono nnyo buli lunaku nina obba n'emitwalo emeka ebiri kati emitwalo ebiri balamu omwezi mulamba ze mitwalo meka nkaaga emitwalo nkaaga naye nga ninza omusala gwa mitwalo emeka 18 kitegeeza nakoleranga mu loss naye nga kyenina okukola kyembazaawo ku mulimu kwetega bano bagagga abajja bo ba anko omuguzi akanamba akakusaba naye n'omuddamu ng'oli mukambwe ennyo omutega ekisambi ekyeru oba oyina ebirikola njitunda mutwala tirisingulya ekyokunywa njikuwe kakati ate olumu nga bikusala nnyo n'ogamba anko najja n'agamba ninamu ekyasatu tugenda tetugenda n'otunulamu ng'olaba embeera eganye n'ogaba bannange oba Katonda ayitiddemu ono okunyamba n'ogenda swi anko n'akola kya n'ategula n'akola kya olaba okwetunda we kukola ki okutandikiriza nti n'omukazi ali ewaka naye ne waba yagenze ku mulimu n'akola akasente kajjayo tekasobola yadde n'omumala kati okkakkana ne ku mulimu alinayo kibosi kimugamba gira tugire nja kuwaayo ameka nja kuwaayo 2 ng'ate akola ki ajeetaaga kati okwetunda we kwabulidde weewano nti abantu abamu balowooza yeetunda yali ku kkubo omuntu by the way asobola nga olina ekizibu kya mitwalo 2 n'okimusaba n'omukubira n'agamba jangu ompeeko zinoni abasajja abasinga bye bakola omukubira n'amugamba omunange ekizibu kinzita emitwalo nako onompaako ogendera ng'okola ki ng'ogenze n'ogenda n'okima ssente zikumalira ekiki ekizibu oba weetunze naye nga indirectly totegedde kati abantu abasinga okwetunda kati kukyali kwetunda naye ate kwetunda in general abaana kizibu aba asimye ssente za kizibu
Oise kati ogwo gwa mulembe gwetuki gwe tuliko betunda naye ate bakikiriza nti nkoze ki titunze ate kati n'abasajja tebakyamala budde omukubira nti nina yeetaano n'agamba kaakati ngenda gikuwa naye jangu ndabeko giri wakati giri ku mobile money kitegeeza indirectly ogenze kola ki kwetunda okwetunda kuli mu ggwanga naye abantu tebasobola kikiriza nti bakola ki betunda ate nga which is okay kuba eggwanga naawe oliraba paalufu ate n'embeera oli mukyala onyirira abaana basatu bakutunuulidde omusajja agenda kujja akugamba esaafunye abakyala babeewaka abasajja bagamba emirundi mingi saafunye onoomukwata mpale namukwata mataayi naawe oba okola ki okiraba ne waaba akikuwadde kasanvu ng'oba akakuwadde teyafunye bw'oba obalamu expenses ewaka zirina obba emitwalo egyo egya buli nnaku naye abakazi bali ewaka nga bagattawo expenses naye nga tasobola nakigamba mwami kuba omwami ajja kitegeera nti akola ki alina byakola ebikola ki ebireeta ssente togenda kuddaawo olaba akaanako nga kafa enjala ng'olina ekyawakati wano nga waliwo akigamba mu kibi nti owaye ninayo 10 jangu era ejja kemebwa ogende ojja kemebwa nze nalikaawo nga nina gwe nino liisa naye nga enjala etuluma nga ninza omukisa gwa Katonda ngulinze buli wamu naye nga waliwo agamba jankuweeyo ekyabiri neŋŋaana naye embeera yankuba ne mukubira ne mugawo waayo okyaliwo n'ekyenonera embeera eri mu ggwanga yetuusizza abantu ku kugamba nti banne ye kyenina kyo kitudde kikola ki ndaba waliwo n'abakiriira obwerere nga tebampadde yadde n'ekikumi kati wenkiwako oli nampa ate abanzigyeko ki abatalina kyakuggyeko kaakati obwamalaya we bukola ki butandikiraawo ate buli nnyo mu bakyala abafumbo balaba tebakola mirimu gyabwe gye balina kola ng'egy'abaami ewaka omwami waba yakafuna of course omwami waba yakafuna omukyala emirundi egyo aba ayagala mwegattako nnyo n'emirundi 6 olunaku emeka omwezi ogusooka wewaka naye agira n'akola ki n'amwetamwa ne bituuka nga mu wiiki alyayo egyo ne bituuka nga ne wiiki agikuba ne bituuka ate ne bigenda ne mwezi agukuba mwezi alyayo ogwo nagona nga gwa kukaka nnyo kakati omukazi atunulamu yegwa atalya waka yegwa aliko obusente obutono waliwo amuli bize amugamba amukamirira obusente atunulamu nga n'ekyawansi kibanja n'amaayuka n'agaka ngende kasita n'akasente bakola ki kati yembeera etutuusizza embeera wogitunuliramu mu society abaana abasinga kati njagala okulaga nti tulina abaana ba university obamanyi abo omuzadde agenda n'asasula tuition bukadde nga 3 bonna ku university n'asasula omwana wasula n'amuwa emitwalo egyo 2 n'amusindikirako abamu tebabimanyi nabbimanyi ebyo ye oba babamanyi ku university bagabayo emmere sikitegeera abamu ab'omwana emitwalo egyo n'amugamba tujja kweraba omwana n'agenda ku university ng'ew'okusula ayinawo naye ng'alina emitwalo upkeep eso egyo 3 wagindaba egyo naye nga buli nnaku alina okugula data abaana ba university abo aba alina obeerako ka data ng'omuntu talina TV agendeko ka TikTok akola atya omusindise ku university tomwadde yadde n'olugoye wabula omugaye mwana ngegenda osoma alina obugoye 3 agenda tuuka eyo tasobola kwambala obwo obugoye buli ssaawa bajja namusekerera kaakati ebintu ebyo ne bibeera nga bimubanja alina oli obulungi banne buli ssaawa baba bagenda ku kantini gulako byakulya ye aba atudde n'enjala naye ng'omuntu etuuka n'ekola ki n'emuluma sente ne zimuggwako aba ayagala otulisi naye agende oba yeewummuzeemu agendeko out ne banneebe ebintu ebyo na demands ezo zonna aba mu society tajjaamu wabula alaba waliwo abapinkuuka n'abasajja bagenze n'ebisajja ebigagga kimwadde yabiri kimwadde ameka oyo omwana embeera eyo waataba mugumu nnyo agenda mu kwetunda era nga kyayogerwako mbu ne university ezisinga abaana ba campus abasinga beetunda naye tebayimirira ku nguudo wabula bajja nnyo mu bifo ebikola ki ebirimu ku basajja
ebisanyukirwamu kakati ate ekiri mu bifo ebisanyukirwamu nti omuntu yenna waba akubye ssente n'ajjako za savinga n'ezinamugasa aba ayagala asanyukeko anywe kasente kakawoomere ne waba tanywa ayagala ajja mu kifo ekisanyukirwamu nga kino yeewummuzeeko agambe ekituufu mbonyeebonye nnyo kakati ate mu bifo ebisanyukirwamu ebyo abaana abawala nabo bakitegera nti ye wabeera abakubye eki akasente so nga ate omusajja ne ssente abasajja abasinga obufuna akasente aba ayagala kebera sikaati z'abakazi ze yeegombanga waba abadde talyangako ku mukyala mweru ng'abadde ku munaku ng'agamba baba nzifunye njagala kukola ki abanga nkoko etolose mu kiyumba aba ayagala ki kati awo obwenzi buba bukola ki butambula aba akozesa akasente ke alengedde akaana ka campus tuwato tuli kuno figa kiri kuno n'akaana kaba keteze kati awo ng'agamba nti ki kankuwe ssente okole ki ompeeko obwenzi buli wamu naye era nga wotunulamu yembeera okwetunda abantu bangi abeetunda naye ng'oluusi tebakimanyi nakimanya mbu beetunda obanga bakimanyi naye nga bali indirect bane queen wanje ombuulidde emboozi abakazi abafumbo beetonda abaana basindika mu university beetunda kwegamba tugambe solution ki gye tusobola obbawa okuva mu mbeera eyo kuba abantu abasinga nga bw'okirambuludde kiraga nti mbeera kakati togenda omuntu gw'otaliisa togenda muwa solution ate era ne woba osazeewo liisa togenda liisa muntu buli lunaku ate tojja liisa mu bantu bonna tewali solution kubanga embeera yapaaluuka buli kimu kya bbeeyi omukazi buli omu ayagala onyirira ne wakaba kasajja nga kanaku nga tekayina kyekawa yadde n'omukazi yadde ne transport kanoonya omukazi akola ki anyirira kitegeeza buli omukazi akirina mu bwongo nti okunyirira ki embiri z'abakazi ezitandikirwako 10,000 engoye osobola obbaatisa ebizigo bya bbeeyi buli kimu okitegeera buli kimu mu ggwanga kyakola ki kya bbeeyi okunyirira is a must ne basemyeko zabatagaba yadde n'ekikumi beeyongedde ate baagala banyirira kitegeeza kakati omukazi okuyimirizaawo kunyirira agenda kukola bingi behind the curtain ate nga n'ekonomi mu ggwanga maayuufu nnyo teri kye mugenda kyusa nga abakazi baatwala emirimu gy'abasajja ate n'abasajja nabo bakoze batya tebakyakola kakati ate n'abasajja batandise okwetunda muri kusala solution y'abakazi kwetunda kakati ate n'abasajja baba baguyingidde kitegeeza musabe Katonda tewali solution bane tuyanza queen Masolo Senga Muto bannaki anyway akwagadde akusanga wa ku social media platforms zange kwendi Queen Senga Muto Queen Masolo buli wamu Queen Masolo kitegeeza ki Masolo linnya nga amanya amalala okay tukweyanza ku life experience Uganda amazike mangi bwe bitone ebigambo bya Senga Muto tebigwa malojja atugambye n'abasajja beetunda tugenda mukomya watubuulira abasajja beetunda batya beetundira ate gwe no munange nange story eno ngifunyemu ki ekyokuyiga bakazi bangi beetunda bantu bangi nnyo beetunda nenga tebagenze ku street ki ekibeetunza nze naava nganza omuntu ndowooza mbeera obwavu obukuluma bukwekyaya nogamba kankole ekisembayo okufuna ssente oyinza okusanga omukazi single mother alina okulabirira abaana be alina okuwa abaana be ekyokulya omusajja takyamufaako abasajja mwasula obuvunaanyizibwa mmwe kitegeeza okwetunda kugenda kuba kungi mu ggwanga lino gwene munange omulungi atula nkugamba subscribinga sharinga show yaffe buli lwe tuleeta obeere nga oli part of us obeere nga oli team ffe obeere nga oli ku life experience Uganda ate nga amanya n'eddoboozi nsigadde nze Asha naava namatovu mubeere bulungi bye bye